This is Ground Media UG. Codebase Entertainment. SMP Tours and Travel Natela ekulitidi double experience nkumi bidabidi mwena Queen Elizabeth National Park ne Fort Portal tugenda okulambula ku Queen Elizabeth National Park tugenda kwa ne game park driver butua kukazinga channel road trip garako ne sightseeing ku Fort Portal tugenda kulambula Semolik Hot Springs Mount Rensoli Slope Over tugenda kuchali olubiri lw'ettoro amabere ganyina mwiru caves ne falls zo no more anakula tent camping singles jakusasula emitwalo 5 ate kapo mitwalo 65 oyagala rumu singo ja kusasula emitwalo 85 ate kapo emitwalo 95 wakati wa 2 paka 5 Juni 2024 ennaku nnya n'ebiro 3 nga tuli mu kulambula egenda kuba matazi wiki nga tujjukira abajulizi atanagenda mu trip eno wajja kuba akalulu akajja kukwatibwa akatutwale Canada olibeera omukuba wanguza abagenda mu trip ye Canada enako kunono transport park entry fee ne full board accommodation yonoko kube simu 0759 3 7 oba 0785 597 307 okumanya ebisingawo oba jangu July na Complex Loom Street Kampala Uganda etegekeddwa SMP Tours and Travels. Let's explode. Nitubasiima olw'embeera gye mutaddewo nti mwateekawo oluyimba ne mulugunya eri eggwanga ne mukkiriza nti ye talent bagizibira so ebimuli bye mulaba wano za award emakula ge tufunye mu kukola ennyo nga tugafunye wabweru w'eggwanga tugafuna ne munda mu ggwanga. Jasooka neebaza Mukama Katonda ibala tutambuza kutujja gyonna gye tubadde nga tutuuka wano wetuli olwaleero. Alhamdulillah. Amanya gange nze Acidic Vocals Yawendiko Boy. Ndi muyimbi andi mu management gye bayita Mama Baba Entertainment. Ekituleese wano olwaleero tugenda kyogerakera tugenda kitegeera bulungi nnyo nengera sooka beebaze mwena okujja. Thank you so much mwebale kuva gye muvudde byonna ne mujja. Thank you so much for honoring our request ne mujja. May God bless you. Eno pressa gye tuliko olwaleero ensonga yennyini enkulu etuleese wano olwaleero awaadi zino nga bwe tuziraba ze tusoose okukulembeza olwaleero naye nga bingi nnyo ebiri emabega wa this pressa. Tetugenda kukola show tewa tukoze concert nedda nenga ekideese wano kirimu ebintu bingi nnyo nenga ekisingira ddala obukonjala kwebaza kyekideese wano kwebaza. Ngenda sooka neebaze Mukama Katonda yibale yonna gyanzije n'antuusa wano wendi olwaleero. Ekyokubiri just not ndi musanyufu nnyo olaba n'ebigambo bibula naye nga I'm really very happy. To be honest kino kyose tugenda sobola kikola nga ntudde era sigenda yimirira. Ngenda kwebaza mwenna abannamawulire abanyambye muli bangi sigenda kumenya omukwomo nengenda kwebaza media zonna bannange mwebale nnyo mwebalire ddala kyemunkoledde kuba singa simmwe nze ne bino bintusooka olwaleero singa sibiina bannange mumbeereddewo ebyaddala. Thank you so much. Media houses zonna nnyingi zibaddewo TVs, radios, ba YouTubers, ba DJs, ba bloggers, ba TikTokers. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala. I'm humbled. Singa simmwe
boli abino singa sibiina ngenda kwebaza timu yange Lyrical Boy Nation. Thank you so much mwebalebeerawo mwebalire ddala. Nebaza management yange Mama Baba Entertainment. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale nnyo kumbeererawo bannange mwebale nnyo. Naye mpulira n'ensonyi mbeeranga sina kyamanyi kyensobola kukola basasulamu sina sente sina ki ne bannange mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you so much bannange mwebale. Nza ninga nange ndi maaso wano bwenti nga mwenna muli wano mwenna mulina emirimu gy'okola mulina amamotoka mulina abantu bamaba okufaako nenne mujja gyendi nze asitukivokozi nga nabayise ne mujja bannange. Thank you so much. Thank you so much. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Buli omu alina gyenvuddewo gyavudde naye nange owange sijja kugamba nti abadde mulungi nnyo oba oliawo naye nga nange wali abandabako era mugenda ku Facebook mulabayo ku bufaananyi obwo naye kati nange nze wano sidikivokwezi omuntu omu asobola okiraba nga si kinene nnyo naye konze wagayi kinene. Mbadde nkyebaza wali abawagizi bange bonna be baalonda zino awagenza okuzifuna munnange tebasiima busiimi ne bagamba tukiwe ono basinga bangi abakine nnyo balonda bannange mwebale nnyo abawagizi bange mwenna. Thank you so much. Bangi nnyo abaalonda bannange out of the blue nali ndi awo ne bagamba Sidiki Vocals tukutadde mu award. We did not beg ti bannange mututeeke mu award, just nalaba link ate ngenda okulaba award ateziriwa ngenda okulaba nga bantaddemu ne bampeeza link ne bagamba Sidiki oli mu awards ne tusharinga abawagizi bange ne mulonda. Thank you so much. I am humbled. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Bangi nnyo abaayagadde okuwangula awaadi eno era nange nalimu abo abangi naye munnange mwasiima nze ne mulonda ne bagimba. Thank you so much. Yeah. Bannange abeetidda kati dinawadde muli kubona this one is Chikompala Music Awards and this is Source of the Nile Awards. Zino bbiri nazifuna last year mu Chikompala Music Awards ejjinja ate zino esatu nazifunye this year mu Source of the Nile Awards. Nafunye Song of the Year ebadde last chance, nefuna neno Male Artist of the Year, nefuna ne Artist of the Year byonna nabijjinja mu Source of the Nile Awards. And even last year waliwo ebbiri ezitasobodde kutuuka wano nazo zava mu Source of the Nile Awards nazijja era jjinja nazifuna last year. Nafuna Song of the Year nefuna ne Male Artist of the Year. Waliyo n'endala gye nasookerako kufuna mu bulamu bwange yava mu Press Awards. Najifuna yali Appreciation Award najifuna last year. Nayo najifuna last year nga gutandika zezo esatu ezitabadde mbeerawo naye kati nezibeerawo zino teneneeno yenajje bwe nabadde nga ndi e Kenya kinaso nga bakankwasa awaadi eno nabadde sikikkiriza nze nga ngamba oba neebase ndi mu kuloota newalayo nga kituufu nengamba nange nesalingamba I'm representing Uganda mu East Africa. Nzani mu bayimbi abali Uganda. I represented Uganda. Thank you so much. Then nyane ekifo kino ekinafuna mu kingdom yaffe era nakyo singa simmwe okulyawo singa era saakifuna kubanga bampa ekifo mu kingdom yaffe ne banfuula ambassador wa tourism and heritage e Busoga kuba kati kino kyo nakyo tebalonda oli munnange asimba busiimi taata n'agamba kyabazi nga asimba busiimi n'agamba Sidiki Vocals from today onwards ogenda kukolanga namuge mu kingdom ogenda kubanga okupeereza ng'oli ambassador. Kinene nnyo era kinfunyisiza ebintu bingi nnyo era singa simmwe era nakyo singa saakifuna. Thank you so much. Thank you so much. Era wennyini njagala noyisaawo kano ng'ennaku za mwezi 17 ogw'omunaana tugenda kuddayo Kagulu
eyo gye bampeera ekifo ekyo ne bantiikira ne bampa buli kimu era tugenda kuddayo Kagulu nga 17 ogw'omunaana this year Kagulu tugenda kuddayo era nga tugenda kuclimbinga lusozi oba Kagulu era chief climber agenda kubeera ekyabazinga obusooka n'abalala abanene bagenda kubeerayo bangi nange I'll be there. Saara kwerabira. Nga bwe bagambye ekituleese wano kinene omuntu ayinza okugamba naye acidic vocals why did you do this engendo ng'ogenda givaamu nedda ne munnange etasiima olagiwa kati nange bwe kusalawo nzigyensiime kino kyenfunye era mbasuubiza era nga njagala okubagamba amazima nkyali mu ndongo naye bitudde ensazeewo nzigyensiime ku bantu bange mwe abambeereddewo abawagizi bange bampagidde paka okutuuka wanene wendi olwaleero banzi nali natuukako time nga nange acidic vocals ntya n'okugenda ku stage nyimbe ne kati olwaleero nsobola okubeera confident omuntu nantegeka nze acidic nendeeta abantu ne bajja ne bayingira nga shebadde yange kitegeeza tuvudde wala ffenna era mwebale nnyo mwebalire ddala. Ebigambo byaffe tufunye okuva eri omuyimbi oba bafanizo abaddala bebazi bebavootinze process etwala ki banga ki eryo kansoke nga tanaddamu kansoke mbaddemu sigenda kuddamukisawa naye njagala balaga nti awaadi zino zonna eziri wano abazze bakubeera emitimbagano mangi kyogerako nti ogenda ku page za Source of the Nile Awards ojja kulaba awaadi zino ogenda ku page ya omutimbagano East African Awards zino ojja kulaba so ku lwange awaadi zonna ekisooka nga zamu ekisonga tanaddamu yazifuna atya omuyimbi ekimufuula ow'ensonga ekyafulaba Bebe Cool Chameleone Bobi Wine ab'amaanyi ba research accolades ze baafuna before ebirala byonna awards ze baafuna Palm Awards za award ezakwata bayimirizi basitula Kabiba Juliana Irene 28 Good Life mujijukira baaliwo yakwata yakukumba bukukumbi omwaka ogwo twafiirwa lutalo teyafuna kapapala n'ijamalo teyafuna naye nga ali w'amaanyi so awards zireeta omuyimbi okukola ennyo awards kwa n'oba olina international collaboration gyoyagala okukola eri n'omuyimbi wo neero jamulaga ku byofunye waka nga awaadi nazizimu ku bintu ebimufuula owanjawulo so awards kyokulaba nti abazungu Kenzo yafuna beat mulaba wali yagifunira manju mulaba engeri yakola teyali ku red carpet ne mulaba engeri yagisusuuta musokulwa awards ekiro omuyimbi okwongerako level ey'enjawulo kati kabanyini engeri yawagizaja awards okujja kale kanaleka n'ezintu zinasobola okufuna edda already nali musoke waffe natandikira then nenzija wano e Kampala ntandika okukolera wano emirimu gyange egy'okuyimba so kati bali bandabanga export ate tusikundabanga true ndi export yaabwe so kati nabo baba like newali mu industry yaabwe nga balina bye bakola they have to involve me nga export yaabwe ate era nga munnange sikubeeranga but I am kubajjemba ate era gyeziri nga babagambye osobola okugenda ku mutimbagano zinonyako osobola okulaba nga sifa abazikola bazitegeka gyeziri ne bwoba oyagala footage nga tuli ku mikolo egyo ogisanga nga sifa abakoze ki ababikoze nekirala kyobuuza kyogambye biki ebiri emabega wa awards zino muganda wange Katrina Onza acidic vocals nyinza okuba mbadde nyimbira emitwalo 3 kati nyinza okuba nayongeddeko nga numu 3 mu ekyo so menta obadde wanisa omukono omuntu menta tomwabuze babuze bona president asembeyo kikasente invite kyekingambye tujja bbiraganyere sometimes ebisinga bibeera surprise era ogenda kulabira surprise endala nga kyavuddeko eno award ekitegeera so mubumbi bikubaako sente kuyagala nnyo sente naye nga nkize musiwe kiri then ekirala ankukyabuuliza bangi nnyo betwabaddemu nabo mweyo category babadde bangi kuba kati nebadde breakthrough at say Uganda so kati babaddemu abayimbi bangi nnyo kyolina omanya Abanayuganda babadde bangi nnyo abagibaddemu abo babaddeyo ne categories endala nga nabo babadde Bannayuganda naye nga zirimu ziri awaadi era nabo mwabaddemu abawambe so eya Eastern Source of the Nile ey'omwaka guno
mwabaddemu abayimbi ki omuntu b'amaanyi bayinza okunokolayo nga bava eno oba nga bayimbi ba eastana naye nga bayimbira eno oba nga bayimbira eri mu zino tekino buli musoga yabaddemu buli ngoma y'omusoga balimu bonna babaddemu then eno yabaddemu bayimbi ki bannayuganda gye mwabaddemu abayimbi bangi kuba nalabyemu abaddemu nze ne mubeeramu ndi mu babala abaddemu nze ne mubeeramu abaddemu kyemanyi big eye Beirota ne mubeeramu Abapeace ne mubeeramu Helen Lukoma bamutaddemu ja ne mubeeramu wali omulenzi omulala bamuyita Jim Crazy bamutaddemu kati ja kati kwe abaddemu babaddemu so katugende ne Kachumbali olina ekibuzo katusoke tufune Kachumbali Kachumbali Sugar Mummies basitidde abaana kale osuubira kwekuuma otya okuva gye bali bankuddemu ekyalo kale ekibuzo ky'obuuziza nti bantaddemu bwezina awaadi za region eri ate kati omuntu ava nagamba nti regional artist kidefending atya bwe nti nja kugamba siri regional artist just bantadde kuba gyenva ne kati to be honest nze ndi Kampala nyimba zangu zaba zonna Kampala ezikola gyendi gyensinzidde nze okuntegeera mutegeredde Kampala si Jinja bakategedde kino kyo kiri self-explanatory siko kiri yeah. Ben bawe ekibuzo kyawuziza bashuga mami nedda tujja lwakuba kati kigambo shuga mami abasinga bo bakirabanga abakazi amakulu naye shuga mami kitegeeza omuntu alina ku ssente kisobola obeera nga kyana kino nga kirinamu ku ddoola bakategedde so kati kisinziira azza atya nze bwe mulaba nange ndi muntu mukulu I understand nsobola okitegeera bwe tuba tumaaki nga nsobola omutwala nga nsobola omufuga banga sisobola it's okay. Naye ng'olinayo omuntu kiddemu awo olinayo omuntu oba Sugar Mami abeere ready. Inshallah. So omuntu tabeereko nati sigiwakanya sigamba nti nova si nkulu ekitegeera nkulu nnyo I wasn't appreciated kisobola okubeerawo nti maybe omuntu eyakulaba bayimbi be yalaba nga bakoze tatya teyalaba nze byenakola ne guno omwaka katusube tagenda biraba ekibuuzo ekirala kibadde kibuuzo ku bayimbi byava nagamba tetulina kyetumugamba kituufu tetuyina kyetumugamba in this way nze asidikivakoze ndi muyimbi naye muyimbi okitegeera ate buli omu eyaba ayina engeri kyategeeramu ebintu binange kyentegeeramu ebyange nedda ndimo kuddamu ekibuuzo kyo kyobuuza munnange nga bwe yagamba tulina kyetukugamba ye ayina engeri gyalamu ebyo byenange giramu ebyo byange sijja kugamba nti ate kyeyagamba nange ekidriving ennyo no nze nkola byange asidikivakoze naye akola biri kuba naye muyimbi ate nange nnonya kawogo naye anonya kawogo ke nze wendi abawagizi be bagenda okusalawo oba tetulina kyetugamba oba tulina kyetugamba okategedde so siye ng'omuntu ndowooza omwaka oguwedde